okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo kulikayo mukwano mulango okyali mu club program okwanjula n'embaga wani ku Delta TV tukole omulabi wa Delta kiba kitegeeza oli muntu mukozi era yensonga lwaki olabika bulungi yensonga lwaki abatuleetera emikolo gyaffe wano ku Delta babeera bantu balabika bulungi kale no bobeera wakatoyingako tugamba tuvuddeyo ew'omukyala Nakyeyo ne bwe yali nga yanjula omwami we wali eri Elwero mu kaseera kano tugenda mukolo gwaffe gwakubiri obula teyera yakubira ng'ogenda ku Maria's Bridal abakuwe gomesi zino omukyala yo Maria yeyambaza n'omukyala ono gwe tugenda okutuusaako omukolo gwe gomesi bw'ozijja ewa Maria okimanyi olina kunyuma nze nzibambalira mwe musobole okutuukayo nawe ng'omanyi ky'oyagala okitegeera tugala tuno Sharita anyuma nnyo no I do it for you because I love you who is watching Delta so when I look good go there and you look good too ewa Maria ngenga gama nti mukwana omukyala kyasinze okubeera ne waaka mu gawuni oyo bamuyita Maggie wali eri ku City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road Educa number GF34 opangisayo gawuni ejo nakwerako maids dresses changing dresses penanga babere Maggie abantu abawabuwi banange chama tebagenda ku City Bridals naye ng'okunyuma enviri ne makeup oyina kujja ku Sharita Sia Clean Faba kyasinze okukola ku bagole tusomesa n'abaagala okuyiga enviri nga tutandikira ku mitwalo 10 banayo abantu bangi abankolako engato nagamenzi wakato selseta ate nga bwoba oyagala emmere yeewoome omanyi twagala n'obufumbo ne bubeerawo obufumbo bwonna okubeerawo olina kuba nga ofumba emmere ewooma kyovula omwana oli yayimba nti nze afumba emmere ekola ki ewooma emmere y'okuwooma olina okubeera ng'okiteekamu kye bayita akanzalika apeta erinnya lirinyini liri appetizing funa akanzalika apeta emmere yewoome kati kende ffenna wamu ekyengera era ng'ekyengera tugenda mu maka g'omwami Stephen Kagoda nga yazaala akakyala akatono akalungi akawanvu akamanyi okyamuka akamuleetedde mwana munne waako akakyala ko bakayita Judith Kagoda kayambaziddwa Maria's Bridal nga yaleese omwami we basaba bonna bamuyita David Kalyesubula David yazze maanyi nagamba dadi osobola okundaba nti nno ndi muto naye nina waaka w'omwami anti yeraga mu nsawo byebirabo ebingi bye yaleese kankulaga omukolo ogwo nkwagala nnyo. It felt like springtime on this February morning in a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray. Kaniriza nnyo omukwano ku Delta TV mukolo gwaffe guno ogwokubiri gutandise manguko era nga tuze wano Kyengera ku Temple nga tuze maka g'omwami Stephen Kagoda mwami Musoga nga yazaala omukyala Kagoda Judith era nga maama w'omukyala ono omulungi yendi boogeza Olivia. I am not above the sorrow, heavy-hearted till you call my name, and it sounds like church bells. Enteekateeka nnungi, ekifo kigazi, parking nnungi era nga buli kimu kiraba nti kigenda kutambula bulungi. Embeera y'obudde abantu bano basabe nnyo era Mukama Katonda yabawadde kannungi ddala. Atwasookedde mu kulaba engoye omugole omukyala zagenda okwambala era nga zabadde ennungi ddala nga yasireddeko n'engatto ezabadde ziblendinga engatto ze zabadde za mulembe ddala kika okutegeeza nti engoye zino yazijje mu Maria's Bridal. Tuze ku decoration nga bulijjo wenzijja nkugamba nti decoration eyogera kinene nnyo ku kika ky'omukolo ne decoration yono yabadde mulungi ddala. It's not too near for me, like a flower I need to rain. No, it's not clear to me. Every season has its change, and I will see it.
ng'ogyeko ku buli tebo bataddeko ekyokunywa ne wine ow'ebbeeyi ate era bakozesa obutebe bukyasinze okubeera obw'ebbeeyi mu kupangisibwa nga buli kamu kabeera ka mutwalo zibayita Chivalry chairs nono tebwetaaga kubikka bw'obubeera bwebala era nga butera nnyo okuteekebwa ku ttente z'abako mu mikolo gy'okwanjula. Ng'ogyeko mu buli tenti omukyala yategedde nti alina abantu bangi bw'atyo n'agenda ng'ateekamu screens oba TV ky'omuntu yabadde talina kunuukanuuka okulaba ebigenda mu maaso mu kidaala yo n'enteekateeka naye yabadde nnungi ddala. Bwe batyo abako batuuse of course nga bakulembeddwa omwogezi we ku mikolo Bruno Seronkoma ayogerera obulungi nnyo emikolo eyakulembedde omugole omwami ayitibwa David Kalyesobola mwami Muganda ng'azze okusikiima mukyala we Judith Kagoda bazze ne band era nga band yavuze okuva ekyengera mu town mpaka mu maka wali eri ku kyengera mu tempo kyabadde kyanjawulo nnyo era kyasanyusiza abatuuze b'ekyengera. Owaayi wangi taata kubbo olabako omukulembeze lwakira sinnamulaba naye kawanise omukono wanise guli guno ogwa UPC kakubuulire mukwasizza akalookooli. Owaayi sebo gwe wuuyo kitanga akabuuza ajjako bino mbuulira sebo otambudde otya? kitange tuyise babiri omwami n'omukyala ate ekyamazima tuyiseeko okusindya wamutwe ng'omutaka Nkokola yakulembedde awo alikimenyedde wano mu Kyaggwe. Esebo kaakati nno mwana wange oyo Katumwa agenda kutembeeta gwe no yali ekimenyedde ate mwe mutuuka empummudde. Mbazze n'ekita kya soda anti abantu bano balokole tebanywa mwenge n'olwekyo baleese ekita kya soda kyekyakoze nga kiggula luggi. Beti nteekateeka ng'era bwe yabadde ennungi ku boogezi bombi ababaddewo abaasindisa abasawo bajje bakola ogw'okugema. Fenno bazzukulu bansaba tubakubire mu ngalo abaana nga bwe bayingira. Wulira tusanyusa okubalaba yomwatuula wamu emirembe. Muganda wange muzzukulu wa Kayiira egenda mu bagenyi baffe abo olabe nga bonna baliteereere.
era dde bannyabo tugawulidde munno ennaku yatuzimbako akayumba okubalaba bannyabo era dde bannyabo mukuliko amakubo mbadde neewunyiza bannyabo okuddamu teri mukazi ayagala mukazi munne ate ng'obawulidde mpulire engalo ez'omuyiiko okugyako nsuddemu babiri bokka balinamu obuzibu babiri bokka buzibu ki era obatise kweddayo nedda taata obakuza otya omu mutadde ku drip kisaana engalo eyo oyo yalwala ki nabeeranga yalwala obulwadde bw'enjogeziyogezi muzungu yakazaako erya talkative n'ensi bwebo bwennyini taata omutadde ku drip mukakitawe yamuloga kazooba bagenze madugumba abewangalo siziwulira nga bayingidde mu kidaala bwabaddewo kye bayita okwebaza Mukama Katonda olw'omukolo guno. Tugende mu kiseera kino ekyokutendereza n'okwebaza Katonda n'oluyimba olw'ebisatu mwana musatu bisatu ana musatu abayina ebitabo abatabiina kinsanyukira ekigambo kino wulira ng'osanyukira ekigambo kino kubanga Yesu Mukama atwagala nnyo ebisanyusa naye kisinga nti nze nkwagala anjagala nakitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala. nanoonya omusajja emmeme yange gweyagala namunoonya naye ne simulaba. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba ne mbagamba nti mulabye oyo emmeme yange gweyagala. Nali mbayiseeko katono ne ndaba oyo emmeme yange gweyagala ne munyweza ne sikiriza kumuta okutuusa lwe namuleeta mu nnyumba ya mmange ne mu kisenge ky'oyo anzaala ekyekitundu ekisomeddwa akawunge ettuntu lya leero. Kama yeebazibwe. Abadde ayagala era gwayagala amuleeteri taata ne maama tono ye mulungi wange. Era wanaamala okumuleeta ng'omuyimbi yagamba nti ekyo nkiggadde. Kiwewaawo bw'amala okiggala teri kukikola ki kukigula. Abamu bamala okiggala ate nga bakikola ki nga bakiggula mwana wattu. Naye okiggala okiggalira ki? Omuyimbi omu nalyoka ayimba n'agamba ti kaakano nvuga kanamba. Nolwekyo olwaleero Judith agenda kuvuga kaki? Eyo no gye bayita essaala ensonga lwaki gwatambudde bulungi ddala ekyo nga kiwedde obuwanga bwaffe bwe butulaga wa gye tuva bwe batyo olw'okuba nti abantu bano babadde nnyo mu Buganda ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa. Twesimbye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Ekyo nga kiwedde abaana b'awaka ab'enjawulo bazze okusobola okubuuza era nga gomesi zonna ez'ababuuza bazijje ku Maria's Bridal wali eri ku Sai Plaza. Banyumye nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo